Good morning SPD, good morning Jennifer Fulufiga, omulabi waffe owa Soul TV. Gwe yekumide ku program Omusunsuzi nawe yekumide ku Soul Media, ekyo kyokola okola kyamaanyi nnyo era twagala okwebaza olw'okutambula naffe asabbiiti enamba. Asabbiiti eno abatwala ebyokwerinda abavaayo ne bategeeza nga bwe waliwo okutya olw'abantu abatanategeerekeka abava mawanga ag'enjawulo abagambibwa mbu bayingira mu ggwanga lino erya Uganda n'ekigendererwa ate ekitanaba kutegeerekeka oba ekyokutuuzisaako obulabe ku bantu. Wano bavaayo ne batandika okulabula ebifo ebyenjawulo naddala abali mu taxi, abali mu butale, abali mu malwaliro okulaba nga babeera bwerindaala olw'embeera eno. Era twakulaga amawulire gaffe nga wano mu kibuga Mukono amangu ago eggye lya UPDF lyateking over ebifo ebyenjawulo omuli amalwaliro, obutale, banks, petrol station okulaba nga banyweza ebyokwerinda oluvannyuma okutegeera nti bino bye bimu ku bifo ate abato bye baali batunuulidde. Abagoba ba taxi wano mu kibuga Mukono bavuddeyo ne balaja ne batwala ebyokwerinda okulaba ate bongeramu amaanyi naddala mu checkpoints. Bagamba nti abantu bano ate bakozesa emmotoka eza private, emmotoka zino ze bayita numberless, emmotoka eza buyonjo ate ne ziroole okutambula okuyingira eggwanga lino. Ate ng'emmotoka ezo tezitunuulirwa nnyo ku checkpoints ziyitawo buyisi. Emmanuel Sendeli ye ssentebe w'abagoba ba taxi wano mu municipali ey'e Mukono agenda kutunyolako ku mbeera eno kusomooza kiko basanze mu bantu bano abatika emmotoka za numberless, emmotoka ez'obuyonjo ne taxi nawa wezitadde ate ebyokwerinda by'eggwanga ate nabo engeri gye bakosebwamu. Mukulu Emoli Butere of Soul TV ku programu Omusunsuzi tubuulire kutyaki kwemulira naddala embeera eri mu ggwanga olunaku olwaleero. Neyanziza ssebo njase okubuuzaako abalabi baffe aba Soul Media neneebaza management ya Soul Media otunoonya nkumiramu anga gino erinnya nga babulidde Senderi Emmanuel Chairman Municipality. Ensonga eyo gyoyogerako ddala tufunye nnyo osomoozebwa mu mbeera ya mmotoka za numberless n'emmotoka ezo eza buyonjo zitiika abantu ate bo ne zibala nti batakisi be batisse. Naye ate nga zino takisi si kyangu kuba ffe tuzze tuyigiriza abantu baffe nti omuntu bw'oba omulaba olina osooka ne weebuuza omuntu kuba abantu abo bwe tulowoozaako ebiseera ebisinga be Abasumaali, Abaritria, so ffe tuba tubatiika tulina engeri gye tubakwestioningamu ate wa numberless kyatasobola kukola. So tusaba akulira traffic ayongeremuko amaanyi ku mmotoka ezo ezitiika abantu nga si za takisi basobole ozikwata bazongeremu ddala amaanyi naddala ku ziborders nga Busia ebiseera ebisinga bamanyi otiika ne bavuerera abatakisi ne babayiwa mu bugiri awo numberless ne zitikira awo. N'ensonga endala gye nsaba bannatakisi bannange abakulira management ku stages ez'enjawulo bateekewo bagaidi ab'obuvunaanyizibwa nti gaidi w'obuvunaanyizibwa basobola okufaayo nnyo ku bantu abo balinnyo emmotoka tebateekawo abantu abayaayiyayi kuba kiba kitukolera. Era nkubiriza buli munnatakisi waali era ali mu takisi afeeyo nnyo ku muntu gw'atwala, afeeyo nnyo ku muntu abaze ku stage. Omwetegeezi omuntu bw'ayimirawo obudde obususse ng'olaba tagenda mubuuze tukuyambye tutya. Bw'olaba nga byayogera tebikwatagana oli waddembe okubira poliisi oba okubira nze kiyamaaniwo tulabe ekyokola. Atutunulira ebiseera ebisinga akangeze walinga ku Collins Street awo ebweru wa paaka awo nga ku Santa Maria n'ebiseera ebimusinga wano tulengera abamu ku bantu bammwe ate balinnyisa abantu zi trailer n'emmotoka ezo eza numberless ate n'emmotoka ezo zijja empya okuva ebweru w'eggwanga tuzirengeramu ziteekamu abantu beyond capacity ate nga abamu babikolera ku stage. Ekyo mugenda kukikola mutya? Abantu wano babeera bammwe. Era y'ensonga lwaki ngambye abakulira management si zonna ku stages ez'enjawulo balabike nti bakozesa bagaidi ab'obuvunaanyizibwa. Ebiseera ebisinga luwa gaidi kuba gaidi yabeezaawo stage olwo olunaku abaaliwo. Bw'oba gaidi atalina buvunaanyizibwa era ebyo ebintu bisobola okubeerawo. So bw'okozesa gaidi amanyi kyakola tasobola kukkiriza muntu mulala yenna kulinnyisa muntu trailer, tasobola kukkiriza muntu mulala yenna kulinnyisa muntu motoka ntono. So nkubiriza bonna abasigadde ba stage masters bonna bawe bagaidi ab'obuvunaanyizibwa nga balina at least kaidi yakaso kitaala ati nga sikuleeta bulesimu yaayo mwambaze taawo akole ebyo ebivumaganya omulimu gwaffe. Mwono ku stage mwetesese mutya okulaba ng'embeera eno mujja eŋŋanga naddala bituuka ebyokwerinda n'okukebera emigugu gy'abasaabaze nga tulirala muya ne stage egenda e Busia. Era ffe embeera eyo twagiteesetese bulungi nti defense waali ne guide n'abantu ab'enjawulo nti omuntu bw'abazze omugugu tuba tusobola okukebera. Kyakubiri omuntu singa ajja
nayimira obudde obususse naye nga talinnya tumubuuza buzibu ki so tukwatagana ne City olabika tusobola omalawo embeera eyo. Emigugu egiba gyerabiddwa wano mukitwala ku poliisi mugitereka oba musooka gikebera mukola mutya? Emigugu egiba gyerabiddwa tulina sitowa yaazo naye era tukwatagana ne poliisi etumaliriza wano tuba tugulese gumala wiiki nnamba egumala wiiki ennamba nga nanyini waago tannagunoonyaako tetutwalayo ku poliisi. Omwami Charles James Nkubuge ne Jennifer Fulufiga asigenda kusukkawo wano mu bitundu ebyo by'ekiwanga olunaku olw'eggulo abatwala ebyokwerinda batuze olukiiko ne bategeeza abantu okubeera obulindaala ku mbeera eno kubanga bategeezezza nti abakyamu mwebali mu ggwanga era bakubiriza abantu abali mu masinzizo okwongeramu ddala amaanyi okwetegereza ni gw'otudde naye listi okulaba nti bongera okucekinga abantu nga bayingira n'okwewala okugenda mu bifo ebirimu abantu abangi kubanga ate ye target y'abantu bano. Kakube mu studio omwami Charles James Nkubuge ne Jennifer Fulufiga mbagaliza weekend ennungi. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.